Bw'abadde akulembeddemu okusaba ku kkanisa Katwe Matters enkyaleero, omwawulo w'ekkanisa eno Rev.Emmanuel Lutaaya akalitta abakristaayo abeeye mu kusaba kuno okuyiga okusonyiwa abatabakoze bulungi. Gamba ayina engeri gye yakukwata mu liiso bw'oti nelikubalagala mute oleme kugamba omuntu oyo yankwata mu liiso toliraba bwe limyuse n'okumyuka. Yesu ajja kulijjanjaba alinyiga erikole ki gwe oyota ate bw'onoomuta musonyiwe. Mukama yebazibwe. Omwawule Lutaaya ng'asinziira mu byawandiikibwa bano abategeezezza nti kyandibadde kirungi buli luvannyuma lwa myaka 7 ng'obadde obanja oba akunyiizizza n'omusonyiwa. Ono agamba nti omuntu bw'atasonyiwa bingi ebyesiba mu bulamu bwe era naye Katonda tamusonyiwa. Okusonyiwa musamba kuzibu nnyo. Waliwo neyakikaabira namwe amaziga amayitirivu ennyo ne mubuuza ate kikaabya nti kintu kinene nnyo kye yankola siyinza kukola ki nkubuulire munnange mwana wa Katonda. Ekyandikibwa kigambye emyaka 7 sumulula. When you don't release, you are not going to be released. Wakyaliwo abali ku njegere kubanga tonnata okutta eno oli omunywezezza ate w'amaanyi tayina na gyagenda zijja oyo sumulula ta. Obubaka bwe butuusizza abamu ku bakristaayo okulangirira mu lujjudde abantu be basonyiye abo bayisizza obubi omuli abatunze ettaka ly'abantu ne batabasasula n'ebirala. Musajja wa Katonda ategeezezza nti okusonyiwa kimenya nnyo abantu abasinga obungi wabula naawe okufunamu olina kusooka kwerekereza. When you release yourself to God, God releases himself to you. In your programs, God is going to release himself to you in whatever you do, in whatever you lay your hands on. Katonda agenda kukusumulukukira alyoka akuwa omukisa buli kyoteekako omukono gwo. Si kyayogedde. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo okuva mu biti eby'enjawulo nga mu kusaba kuno omwawule Lutaaya mwasumululidde ettu lyakulya ebyenkulaakulana ku kkanisa eno era nga essenkulu wa Delta TV ow'ekitiibwa Dr. Gaston Lentakke ery'okutandika omulimu ogw'okukulaakulanya ettaka ly'ekkanisa eno. Mubadde mulaba oba tubabuulira nti kati wonna weereere okuggyako essomero we litandikira. Essomero tetugenda dikwatako kubanga era amateeka tegatukkiriza. Essomero liri ku ttaka lyalyo naye nga ttaka lya Katwe ate naffe we tugenda okuteeka project. Era mu nnaku si nnyingi tusuubira omulimu gujja kuba gutandika ogw'okusitula ekizimbe. Njogedde nno bino nga mmanyi nti Delta TV endaba bulungi ababadde babuusabuusa nti ani ali awo, ani azimba awo. Matters Church Katwe yegenda okukola omulimu. Mukama yebazibwe. Kiyenje Moses, Delta TV, Amasukkulum.